kati ngongeza kwatawo ko katono wati kwatawo ulaliwo ekizimba zimba mwagala mawuze twagala bujulizi kinzewode manyi bakuba bujulizi nabufuna kwatayo mukono toko bisirani njagala bakakasa kubakati baloza ni nabufuna bujulizi wafuna bujulizi nga bakubye bakulinnyako balinyawa nakulinya mu mali kwata abantu balebe tubasomesa nasibi wali wakamondera wo wekonyawo tyo kale tofaayo nze segedde akamonde njagala ina lajje nkamulaga tiyako kiwo yabakwatawo obaka batompamu nenjija ku TV yo nembalaga akamonde obadde ki gwe chimpi nekyane tolo busungu wachi yakwate ngato najinyisa wakati ati ne bamamba amagulu eneno bali bagala kunkwata wachiriko bandidde abasajja nga 10 ne mmanya ikuba bakitondebwa kulya nego girinyamo otie ngatto ani yali agirinyemu ne yakikoze njagala abone naiso muzimu gwa mamange gwafa 12 ne bajjajja abafanga tozaako ne bajjajja abafanga sibalabye bonna nabakowodde mujja mu lwana olutalo luno tuyanira kumukumu busungu bungi nva kola training buli kumacha ngenda jikola buli kumacha n'olweggulo wabula kyenjagala njagala buto ngenda kulekera okukola interview ino ta mweri mpulira njagala jikola Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyanjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Asa Sophie. Yo, storage. Ndimu training mani mumpita ita storage. Cheshiriwo. Nimukuolera. We. Kuba omutwa guno. We. Sophie. Yagala nkuba kichumi omuntu ogwo. Cheshiriwo. Storage. Ate watanze kukuba bikonde. Bankuba akasolo ne bakalinya. Sigenda kukwata bintu byange mbiteeke mu government family. Chumi yali mu lukwelo okunkuba wampadde amaanyi njagala mutegeke ekikonde ndi mukikolera trains natandise dda by the way njagala nkusangira chumi mukubira ogwo omutwe mbaja basiba batusiba biki we bankuba ne bapanga abankuba ngabo tebabasiba naye tobinaako bujule chumi ye yakku obadde ki gwe chimpi mutegeke eki njagala bagaga mukiteke mu sente wawonye kati wano wacha numa baninye ngatto muki bajita batya wangano wemula tawemula mu bukyala obukyala buliko nnakko nyina obulumi bungi nnyo ndudde okulya sex ndudde okwegatta kubanga bampisa bubi wajja ne kugamba gwe bankuba naye waloza byakusaaga muyaye gwe nakunakuwalirako lwakwago tosiima busiimi kati njagala kuntegekerayo kikonde kya 10 ne Rasta Sophie baba bajja babiri noyo namulemawe ata nja kukuba owaye nja kudda mu bbwa Sophie nja kudda mu bbwa Sophie nja kudda mu bbwa ono bamuyitani njagala nkikwate kinkwatirawo nkikubira noka ojja kunkubiramu olidde onkubye ekiko osooka okikuba omugere kigweri oyo ani gwokubye oyo 10 kati ono mumumanyi kano ngenda kamenya bugulu kano kakunyiga bugulu kubeera nsobola okukanyiga mu kikonde kimu okategedde kanako obukowokowe kati kano ke kagagga oli yakuba pulani naye mukusooka madde njagala kuba wa pulani ani wa pulani oyo mwagala kuba kalinka kuba oluyirimu ne kazirikira mu ntebe okategedde ani wa pulani Gasiya yakasamba bantu boto nawe bantu abo era buddole tebikola wabategedde si buddole za byayi waliwo ebintu bye tulina okukola nga gagayayo njagala nga kubire badde maino bali gwe
Tegeka ekikonde ekyomusiyazi ne rasta oba ghetto youth n'abasiyazi wabakikubira omanyiwo okimanyi nti bawazali batulimbye bampadde nnyo amaanyi era we nabadde nagezo magamba gati nga kicumi sikiraba nadde njagala yingira mullo mbagambe nange ekyo mukimpe kuba babadde bazanya batuwe ekikonde ekyaddala kimutwase okankikubira kulo ngenda kulekera okukola tongezaamu nja kujiga kuba ozirike oyina omutwe omunene gulinga gwa 10 bakuba abakazi oyina omutwe omunene bakiravu kino naye kuva luli oŋŋamba obugambo obuluma luli twali tukola noga nti nze yakwendulira abantu bakkube ate nkusanze okuwa bikonde era obingezaamu omutwe omunene mweraliikirira jabo okifaanana omutwe gwawe munene tongeza ne ku 10 naawe ogoli gwa njawulo guli awo tegulina figures gulina amatama kati ne bamala bakipa nsobola okukikola ate ogamba omutwe gwawe munene gwe boyi boyi we saka tuogeremu soko nga mukutrain we ne njagala okubirawo munno we bana epuli anya kituga mukirete kirete ana gundi agenda koma sagala kukuba nnako chovala abakubi bebikonde banonya bebakuba kati mpuli njagala kukuba buli kiramu naye nga gwe 10 mutwe pulani zo zonna nzirinyemu boy kolera training wemba nva mu buyimbi lero kambuve mu njagala kube neze nkwezo ogenda okukola nga tetuliyo nga tozikolera mu kamera oli mabega wa kamera nenda ku polisi yabalemwa ati polisi ate kino kibo wachi bagenda mbaya ebyabaye bigenda mbyabaye wenagenda ku polisi bajagamba natya kati engeri gye babikwasa nze ndi mutitizo yagala kumpita mutitizi ya wangala gwe wangala bayimirira wa muzira libalengeze wangala mutitizi kyali ku ntebe kyogamba ne president okutula ku ntebe yamala titira singa yatitira yali gituddeko gwe buli oyagala ebya solid birumbe okategeera buli oyagala ebyamanyi bikole ki tuyanira kumukumu obusungu bungi nva kola training buli kumacha ngenda gikola buli kumacha n'olweggulo wabula kyenjagala njagala ngenda kulekera okukola interview ino bira tata mweri we mpulira njagala gikola nti nji Safi olinako obuzibu olinako obuzibu lwaki sakoleke lwaki uli wewe okola training njiwona buwonyi engumi njiwona buwonyi alioka ne bakuba bana badde onkubyemu naye baleka bakuba yes mpulira njagala buli anetatala yena mukoleki banna nze ndiwo kulwanira ddembe ly'abakyala banninye obusolo ngamba banninye maali ngambe obusolo nyina kayimba bakayita akasolo siwe muddo obusolo bubera animal so banninye obukyala engato zaliko ebyuma wansi ekyuma ne kinfumita wano waggulu wakabalaza kaki ansa gwajina so kati musimu bubi asanze mu training nga tangambye nti oba biki naye njagala we mmala okuba 10 era we ngenda kukuba olw'ensonga go abantanuulira ate nza gamba nti yogera nze abakwogeza nti be bakuba waŋŋamba nze watandika emboozi zo si mboozi si bituufu ati watandika ebituufu byo togamba tuleka abaana baffe babasiyage si kyeŋŋambye naye togaa nti ze abakutankuulira tankula ntalo zo nange nwana zange njagala nkwata emijiji gyaffe jjajja waffe nga batasobola kutereza mijiji gyaffe nze ngenda kutereza ogwange okategedde sigenda kulumbagana muntu yenna nga toli fuck you woba oli ddole y'abyayi abasiyazi bonna ddole z'abyayi ddole y'abyayi terina kyeyekolera terina kyerya terina kyeryawo wabula esaba busabi katonda ani anzaala ani ankola ani anzinga kati beebo omuntu yenene akola ekikolwa ekyo gomanya takolagana na katonda nkakuddiremu kuba katonda baba yakuwa obusajja ate gwe obusajja bonogera n'obuyingiza mu musajja muno nga bakolawo n'ekyomukazi oba kitegeeza tewasimba katonda kye yakuwa yali agala bba mukazi kati ngaazi omuntu ayinza okumpita omusajja nenze nasima olw'ensonga ebbere yali mpe maali njigaba singa nange nafuuka musajja ne ntandika kusiyaga bakazi bannange nali badde sirina gye ngenda mu nsi eno naye nga nyongera obbagamba labongo mpulira obusungu ku bayaaya abo obusungu mbulina olw'ensonga bankuba ne batava mu kunkuba ne balyoka banninyirira emaali yange endwadde ndi ku ddagala okategedde kati waki temutegekera ddala ekikonde lumu kimu oyo muli wenkwe 10 yakola enteekateeka zonna ez'okunkuba mwenna bafaani bange mbabuulidde 10 yakiri emabega nageze ku bikonde emitima ne gibakuba wabadde eri washakibu anti ndi bokisa gye ndi mukwano obadde ekikamera zonna eziriwo kamera nze yabadde anyumye kala yange yokka yokka yabalasitanga eraga yokka
era ngondaba mangu this is Rasta Sophie bagende mu t-shirt ya feri nyini nenji kuba nenyimira Sodoma among children webale nnyo era lero njera biddemo mu jinera biza just sategedde nti ojja nenzira mu program ne t-shirt yange njina ame green nayimira mbasi yazibo nabona ne bayimira mu ne t-shirt yange nali ntaddeko ne jacket nengamba kati kiki nga njagala bagisome naye nga befuula abatalaba abasomye ne bagisoma naye gwe kyoba omanya wadde mugisomye wadde temugisomye ffe tugenda zizambala tuzooze ekiro tuzambala ekiro n'emisano n'ensonga twagala tutambuze tugenda funa nyingi nga buli kadde waliwo ndaffe bagenda tugulirayo t-shirts eyo nga buli kadde nkuwampya ama green red ate nze singa bakinkolera sijja kuddamu kwambala lugoye lwa bulijjo ku stage ngenda kukuba ekyo nga buli wendaga wonna kuba njagala enjiri etambule ebyaddala tuve mu byokusaaga njagala enjiri y'obusiyaze ekome abaana bato babaveeko musiyaga abakulu abeetegeredde n'abakulu abaana nkiddamu mubajjeeko abaana kuba abaana bammwe bagenda kulaba eri n'abaana baffe babeesisinkana babasome bonna okategeera ate omwana waffe atandika okyana kyo kitandika oyigiriza omwana wange ebibi nze owange ayinza okuyigiriza wiidi kubanga nnyina akozesa masada gazaalaba naye gweowuwo si malungi naye tebalina bye bagenda mumukwata bamugambe nti wonywa enjaga olwala biki simanye mwana wange enjaga jamala akula tegere nti ddagala naye wanaakula ebisiyaza anategeera nti birimu amakulu ebitavaamu mwana bakulya mu kapama soma n'obusungu nyina bungi bakulya mu kapama wavaayo bbi agenda zaala mwana agenda zaala kitalina kyagenda kwekolerawo just nyongera obbajjukiza nga ekintu kiri mu kusaaga nsiba emitaafu n'entuyo ne zinva mu maaso nga njogera ku nsonga eyo mwana wattu mpulira nga njagala abazadde mwenna abali eyo mubeere mikwano gy'abaana bammwe abaana mubabuuse mubabuulire gwe ekibi ky'omanyi omwana wo talina kiyiga kimugambe naye nkubye ngenda ku poliisi onkubyemu wali nemunaba muli ludda wamugenda kubeera nga muli mbuliri mumpunyirize mugenda bbe nga omwana be mu bikonde pressure ne zibakuba mwe mwemanyi babadde nga bona bantu bati bakola bati kano kanna wanne mane kagenda ne kafuna security mbwera badde mu ndoza kafuna abayaye ndoza bajje bankubemu ne bannaye sawe waba kuneta ntala mu yaye naye Sophie kola nade ngenda fano omuntu kubanga nabadde nyigidde bawazali bakute sente ndoza ne basasula omuvubuka gwe balwanye naye omuvubuka yabadde ajja ati pola wekikuba mawokota nga omanye ebinene nti byesobola kireeta mawokota mu laundi emu ne bakuba ne webaka sente zaffe ze twasasudde mwasasudde mmeka nze saasasudde ndi sitaggalo naye kati njogerera abantu bonna abasasudde kubanze nayingidde ne kidi mutabani wange yansookayo so kati twayingidde sina kye nasasudde okuleka parking we twatadde twagitadde honorable bagita honorable VIP honorable VIP honorable eri bateeke emotoka z'abanene VIP honorable gyemwazitaddemu nabadde ntudde kumpi ne Zali nabadde no mu VIP ebitiibwa nakapapula nkayina kana ka VIP Zali ke yabadde ayina nga yewujjisaati nange nkayina yewange nakabyeyo bakabba bakalekayo kakati naye temadde nteesa okusinza kunoonyereza kwange shera ayinza okwasiya kuba shera price si wafujjo kale mukwano gwange si wafujjo naye gambye wakisigamye ngenda kuba kashera price nga nkasanze nkugambye ngenda kuba omuntu yamuwadde amagezi shera price watunula n'engeri gyayagalamu emyepanko ye weeri uptown tasobola nakumanya yadde omuyaya amenye omuntu omukono naye kino kye kimuli emabega kimuteekamu amatama naye waki omuyita mutwe munno ayina mutono waki wetwogera amazima mutunyiigira mbagambye alina omutwe omunene mutono kyogamba gwenkana n'ogwange asukamu awo mu bbanga gyabo agenda kuwulira nyabo nkuba okimanyi Shakibu kyenaganye atogeze n'okola bwoti omanyi Shakibu ayinza obba yasasudde kino ekirenze beekubye byalaali Shakibu amanye eŋŋoomi ebyaddala kugambye mukwano gwange Shakibu amanye eŋŋoomi naye waliwo omuntu gwe bakuleetera n'akufuukira akayinja mu ngatto kyasinza okunuma first half n'eddakiika nga tezaaweza 3 nedda mukwano wakiri weetooloola edduka nkugambye wotuuka mu jimu ng'olaba bakuba kiri mwetoolooza obe ng'odduka omwetoolooza akusanga omusala ekiku mulwewo essala n'eddakiika zitambule naye gwe olyawo wamu mbu bakubye n'olambala oyo ng'alambala oyo ebyo byayo ebinywa enjaga ekyo ekisajja kinywa enjaga kiyimbi ekyo kye baakubye tekisobola kugwa mu mayiti teri munywa wanjaga gwanga mu mayiti okategedde bakigambye nkwegayidde totawaana ate nakyo kyasanyise ne kigamba kyayingidde mu luyirwani lwa Zali ekyo nakyo si kibine nga ye yagudde mangu kale kyengezako kugamba wadde tebamusasudde naye engwa gye yagudde eringanga egamba nti Shakibu alina akangumi ke yankubye kano Shakibu
Boss Lady. Bamita Boss Lady. Semani. Oba Boss Lady. Semani goza bamita. Shakibu Boss Lady. Bossman. Bossman. Oliye Boss Lady. Kale, Bossman. Bossman. Aine ngumi gya kubye kisajja kiri kinene. Kizibo sanga omuntu omunene n'omubene ngumi ne bakirawo. Naye abadenge mulaga nganza alengerayo. Aine emisambwa ku muntu yabadenga mugamba nawe tondwisa twakuwadde sente zaffe. Ataddamuku. Nkuyisiza. Soko jemu bijeko kati. Kolenga tobiyina kwa kuwaga. Ndi ku mulimo kubanga nkulaga. Yambika na kahumi we kati ngalinga gamba gonna kusasudde wakitogwa wamu nacho. We yakikubya kitone kikola kine kibukwata magulu ne kirambala. Oyo munene ku mmere gyali angalambala ng'omwana omuto. Kwacho nkube ngombe. Yako onnako ekiruyi. Tusobola okwekwata munze nkwata ze evezo ne 10 ndaba tamala njagala nnyo emibiri nga minene nkikubira eddala. Kuba omutono omukuba naako wamangu omunene omukuba mu masavu ng'owula w'okubye bakabuto buto wano kayisaako buyisa. Nakanyo kumpisa. Natawulira Sophie. Buli wenda omuntu afaanana 10 anyiza. Tongamba kufaana 10. Sophie. Mama Fina nkwegayiride ntekamu sente nkupaba siyazibo ne Uganda mbajje okulekanga naawe obawagira. Sente omufojozi wabali abantu abatwefuulirako n'okutwefuulirako ebitaliiyo. Mama Fina omulungi naggagga wensi. Yewa ki Mama Fina teyesimbawo. Mulagao. Soko mulage mu. Mama Fina nkwegayiridde mpa ku sente. Nango tompa security kubolode security nze Uganda najikola dda bonna bangi abakubya mulage mu 1 kati Mama Fina mbadde njagala ompeche ekyana nkiyiseeko akalevu nkimanyi ffenna tuli baanabo otuzaala naye oba ozaaliramu abasiyazi nze tonzaala nzaalukuka mu lujjo lwaffe telulina bamba siyazi omugaga alina oteeka sente mu kikonde ate gofutyanka era naye nemutegeera nti be bamu mbakubirawo saagala musiyazi muwaamu kabe mujeno kabe mukulu Mama Fina nkwegayidde jangu supporting osanga kikonde kye kinankyusa nnyina amaanyi naye nga kubisa banafu bensanga mbakuba tebakola mawulire kati njagala oyo akola mawulire nti bagambye njagala balinnyirako kati njagala kukola ggulire lya ddala Mama Fina tulina kumuyita kufujirira sente kikonde mu sente Mama Fina njagala ofujirire sente mu kikonde nkubire ekyo kimutwe kicumi togamba nti nkikubire oyaga Mama Fina amuyinako obuzibu gamba amuyinako obuzibu Mama Fina takyogamba ayagala basiyazi kyogamba akolagana n'abasiyazi yayagala ye ng'omwana we tannafulumiramu ekyo ekifaananyi owulira oli ye nga ye tagenda mwagala naye nnyini yekuwanga nti teboogera bakazi ffe tujja boogerera naye nabo tebanyumirwanga abaana baabandi babakola ki Mama Fina alina omusajja kyogamba musiyazi alina kunteekamu sente embikube ekupya ebyo byonna Kabaata ssebo yongeramu amaanyi Kabaata wagamba buli musiyazi tumusosole anti bagambye waliwo yagambye buli otuboogerako tuba promotinga tulekerawo boogerako ate nga nabo bakyabyeerya tupromotinga ekikati amma Kabaata nkwegayidde ekyo kicumi nkyagala bategeke ekikonde yongeramu amaanyi tubikube bijjawo tubikube we nobati onategeka ebivulu nobati omugaga nobati sure for sure kakuongeddeko goli wa sure kasukamu mulage kasukamu nobati neteke ndoza mwina kuba kikonde nateke kikonde byonna mbyagala kuba njagala nkiyuze sinza butakirinya ngatto mu maali kuba njagala nkirinnye nakyo mu bitundu byekyo ye kirina ebitundu byekyama ekyo Chizo bale china na bitundu bya chama nobati bane muteke mu sente mu kikonde twagala tubeerawo nga buli muntu yenna waba ina gwe yewulira ngajja okategedde mufo kyo kulwanira ku street mugendenga kati mulingi wachi bazzo kunzitira ku street balize kulika abatemu Sophie Sophie kulika lwoyogera abatemu Sophie just now nkuyisako buyisa muyisa buyisa no just newe najikube yaddala gamba gezesa Sophie naganya okubungezesa mu Sophie banjijamu erinyo wano banjijamu erinyo ne wano ne wannuma kati ngongeza kwatawo ko katono wati kwatawo ulawuliwo ekizimbazimba mwagala mawulire twagala bujulizi kinzewedde manyi bakuba bujulizi nabufuna kwatayo mukono toko bisirani njagala bakakasa kuba kati baloza nabufuna obujulizi wafuna bujulizi nga bakubye bakulinnyako balinnyawa nakulinya mu mali kwata wabantu balabe bye tubasomesa nasibi wali wakamonera wo wekonyawo otyo kale tofaayo nze segedde akamonde njagala ina lajje nkamulaga tira kochiwo yabakwatawo obaka batompamu nenjija ku TV yo nembalaga akamonde sagala kaone nabalaga enkovu Kabaata njagala nkulaga enkovu ya wano kuba buli omu ayagala giraba Sophie mbere ne muzibu leero kwatako kakaseka kana akamonde gwe tokalaba eno tama kano kamonde banninye engato mu bitundu byekyama kyengezaako okugamba waki training njikola
Kyogamba bali nkubya na busungu ne mbosonyiwa. Naye kyane tola busungu wachi yakwate ngato naginninyisa wakati ati. Ne bamamba amagulu eneno bali bagala kunkwata. Wakiriko bandidde abasajja nga 10 ne mmanya. Ikuba bakitondebwa kulya naye gojirinyamo otie ngatto ani yali agirinnyemu. Naye kikoze njagala abonebone nayiso muzimu gwa mamange gwafa 12 ne bajjajja abafanga. Tozaako de. Ne bajjajja abafanga sibalabye bonna nabakodde mujje mu lwana olutalo luno. Mukwata abasiya zaabo bonna batwasamira. Abali abaana baffe ne babapimpina nono omusiyazi bamusibe bamutadde tugenda bakolera ki kati batekawo bikonde omulasita yewulira omusiyazi tukubagane bateke na basiyazi bateke na bashi we batukuba tugenda baleka basiyaga eggwanga kuba nzo w'amaanyi nzo w'amaanyi avuddeyo n'enjogera kuba mumwogera mulimba muleka ne mabega mubikula mu birimu kuba abantu mwogera mwekweka nze vuddeyo n'enjogera tulate ne bampangira gwe bakubyeko bakukubye onsabira kunkuba ekitegeeza oba star oba wakabyo oba olinnye kati tolina kuwala n'oya ozuza lubuto obutakubwa bwange bukuluma bakukubemu gwontekayo waki mukubako omu nga tubeera babiri mu interview bakukube mbanoonye naye gwe tebannakubako sebo oli eyo wagaa bakukubye olumwa ama mikwano nza kutuma ovuma abantu bo mbavuma ndowooza olaba njagala kusiyaga gogamba ngamba ebyokwogera kusiyaga naye omuvumye mutwe ayinaki omutwe munene nokwa kiddole kandetera ekiddole nokwa kiddole kinene weekiti kati yono kinju 10 bwoba nakuba ogenze sinakola kiddole kamufaanana batamufaanana goba olaba era bagenda kukuba gwe yeye gubeno yeye kati ono yali muddugavu kati mweru emitima gwasigala mu muddugavu teyayerusa mutima gana amagulu amate mugamanyi eno figa temugimanyi mbulabako obulabi mpulira nga buntama ate eddala ono mutu oyo mutwe yetaga musamba ndowooza sigenda okukubya okirabye banyongere luli nade simanyi kye luli amana nade simanyi kye munkubidde ati leero mmanyi kye mugenda okunkubira luli mulimba mwayanguwa nali sinabona kuwanda yadde okuwaka ekigambo kyenjagala ne mujja ne munkuba kati olwo nsumuludde bannayo oba munyankole yagamba ekigembero nyewe kiziikire wakiŋŋambire nekiziikira mukwano ojja okushende ngenda kuba maloba kuba ngene nkola efiga luno olubuto lugende njije mbabbeko abasajja ye munyina abasajja mmwe olubuto nga toluyina nyina olubuto nyina figa embi naye yetaga kasala kano ne mbanga shira price eteze omwegomba ezembirizi ate ogambye n'obanga ye obadde ekinkukiina osula n'omusajja ekifuba kirabe kijjudde kale naye ajjayo akalega akambala obubeere bwagwa nze siina mukapa gwe njagala kukkiriza muyina ssente mulinga abatali alaba nalidde na kikomando naye raba ettama otuyanye yonna ne bode juice nyinamu ebyokunywa mu mubiri nyina ebyokunywa mu mubiri okategedde yenza omukazi gwolabanga tategereka naye wontuusa mu ntikko sekoleke nekyeyeza obutakubwa bwange bukuluma oba tebankubyemu olumwa olwo olubuto balwaddukuba wali badodda mu nteeko kasana ebakubye mu lubuto bandinnye toyagaliza munno nange katika naye nga mukwano teza batuva ku interview uli omwadde yasabire mu ne bamukubemu balina otukuba kwe kulinnya munyongere mu nkube nze saagala bankube naye ku luno abankuba temuddamu kunninnya busolo tebwalimu ene mali teyalimu mu bino ebintu munkuba ebirala naye kunkuba bino bulijjo kikulumanga tebankuba balina okukuba mukuba gonteekayo era mutuufu mu abankuba mukola bubi ebifaananyi ono yabisala ono yampositinga yasala buli kimu ze sina kyemmanyi naye ate okujja nemukubanze ng'ono yavudde ewe navuga n'amafuta najja ye temumukubye muma musaliriza mutukube ffenna ojja ŋŋambe bankubye ŋŋambe bakube weka awo muba musaliriza kubanza sirina ssimu ne munankuba sigenda kweteekayo mukuba abanteekayo ono yanteekayo kale tebakukuba waki tebakukuba nze sinza kwogesa nze njano nenga twogere ku motivation tumotivatinga abantu okukola obutanywa biragalagala twogere ku butasiyaga abaana batogere okuba ng'omenye erinnya erisooka ng'omenye eryokubiri nekkomako nenga tumenya amanya g'abantu wankomako nenenyani nani amenya kale ecumi abirya cumi yabirya gwokinako obukakafu yabirya yavaayo newa minisita naga atakyabirya cumi yabirya ne sorobi nawa ne sorobi ebiragalagala ate omulala ani omulala gwe nawayirizaawo ge nagamba ati waba wayiza ne keni abirya yavaayo keni n'agamba nti yabirya ate kikeni
namuwayiriza kigenchike tetuli sure yagamba video yali AI nange bajinkolereyo nga bane munkole AI nga basiyaga obanga nsiyaga wenja tegera AI ezo nyangu mwewayiriza nnyo ne AI ne filter ezo singa babitujjira mu simu tujja funa emirembe ze kubula ze sigikozesa ndiko nacho Facebook guninga we nasi kutegeera otaddeho ka filter ninga batera sitawadde sabi tegedde obali yabinyizemu ze simanyi binyiga nati kati nnonya musajja yagenze omusajja abadde nyonyogera ko olumulo oluyimba lwennyina nabagambye oluyimba baluyita gwendya naye waliwo gwendya naye kituufu waliwo alya naawe efoko bbiri mu sowani yange waliwo gwe oyo mujja wange wemuba mujja wange eno tajja ya baba wange oyagala mulaba ate tulwane okategedde kayimba kabajja oba tomanyi mujjawo oba manyi gyali oba olina gwolya naye oba tomanyi gwolya naye oba bbawo bamulirako munkuku tomanyi abakazi waliwo enayimba waliwo alya nange waliwo abalya ne badduka waliwo abatanaaba na mimwa abakazi bangi nnyo mutwagalako abasajja baffe bava mu mawofiisi ne babaigala tebanaabye ne badda nandaweya ne tuzeeyoleza kale kwegamba gwalyanga okyankulanga ate toguza emmere ya musajja kayimba kakunyumire mujja wa mujjawo ababa wa munno naawe ali mu kulya ebintu bya munno ng'ate kyaliwo akayimba kakunyumire otalo tulukomye twali tusizaawo okwekuba tusigale kuno lwa bisiyaga anti wotooba kube tegenda vaawo wokikuba kigenda va mawulire tekigenda kuddamu kulimba abantu nti kisiyazi mbusi kisiyazi tuyina bakuba bukubi kwa government babakwata babata kati kiregeza tubalwanise okategedde tubalwanise bave mu kintu bakuba obulango balange kankunyumiza ekintu kimu ulira ashira yagamba nti njagala mulinyira ko shira place wokebera account ye n'okumumanyako teyajja yekka yajja amanyira abantu yajja alanga abantu yajja ayogera ku bantu buli muntu alinyira ku munne kati webanga ye ayina be yalinyirako kutuukawo wali wakitanzikiriza ne mulinyirako labo butaagaliza bweru ng'omutima muddugavu mulinyirako bw'omulangira mulangidde kiki kisogedde kituufu ye baalangira n'avaayo n'agamba n'omusajja yakutte omwana ye talina famire bannanga n'omusajja mubbi mumulabeko mumukwate bo tebalina famire simanyi lwati nze share price bw'omwogerako mpulira nnumwamu anti tannakubamu wanakupanga ne bakkuba ojja kukkiriza kyovala banyiize nnyo kulanga mwakubanze mwali nkubye noono nze sinnasala ku kifaananyi kya mwana we yankubira ki mbu nagamba nsobola omwagaza omwana we nagamba abazadde abamu bakula ne baagala abaana baabwe sakyogera teriyo muzadde ayagala mwana we temukirabangako omuzadde naye baka ku mwana we anti omukwano guva butajja kuweweeta kati engeri gyayagala omwana we omwana anafumbirwa omwana we tajja kuwasa olwensonga mama amuliko omwana wange oliwa mama wano wannuma obukadde bunzita amagulu omwana fe kyokwebaka n'omwana munne mama azunza omwana bamama bannyazaala ab'engezigezi gye bali bakulemesa obanga eyawasa ababiri era womanya nti avuddeewo n'agende wa mama we n'ogamba agenze wa mukyala wange mukulu bamama ne batusibako akanyaga mulekengako abaana bammwe babeere free omwana waaba akuze tomusuubiramu kuwa birungi nze ewaffe siina bwe nnawadde ekintu neki nempulira yakinsaba oba nze nabibasabako nabagambako bandeete omwana n'omuzaaliramu ng'omusuubiramu okulongosa ennyumba olubalaza gwe byakulema wakyo bibalira mu mwana omwana mumuleke naye sente zafuna ye yagaleko ng'omwana akusabyeko kasente ewammwe bakasaba nga bazadde tebaliyo abasaba sente ze tebansaba nze mbasaba nze mbasaba ssente wakaze enkuba essimu ne mbagamba enjala ennuma ne bampa ekyokulya bandabirira n'ennyumba bansasulira we biba biganye n'ensabiriza abalala neze waka bakyandabirira tewaliyo n'omu yali ansabye ekintu n'omwana wange ali wa jjajja tebansaba yadde sukaali ye ne muwulira nga bamunsaba engumi mubuulizaawo jjajja naddukaka nga nyina emyaka 16 school fees nazireka nga njagala nzaala abaana bazisomemu sukaali wange bamunywe ekitanda nakirekayo bakyebakemu waki oba mbuza emirembe kyogamba jjajja ku baana be yazaala tekuliko tebamuwa ssente jjajja alina kulaba bali abaana be abamuwaddeyo nga tebamukase kuba mwe bali abayina ffe kati mulimu abaana abatalina n'abatalina nze waffe siina kasukamu yagala kuyisa naye Sophie tebakuba bakazi naye Sophie banne Sophie antankula nyinamu mukono gumu gwe ngenda okukuba saga nze sikuba mukazi sigezana program tugimaze lwa buteefuga mweraba